ekutusibwako. Chapa General Enterprises Muchikoba Kurafiki Building eduka namba 3 abakutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makago, Jama Soap, sabuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabuni w'obuwunga ayoza n'atukuliza omulwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa kalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandasi, chapa glycerin, n'ekibiriti kya Solio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man sara ala nahjihi ila yawmiddin, amma ba'd. Nkyakwebaza okuba omulabi omulungi owa Delta TV. Ngombo yaffe gamba tukole kiro misana tubeerako okubanga tutuusa obako obulungi gy'oli. Nkwebaza naawe okukkiriza n'obanga okkiriza n'otambula naffe nyonyini ddala gwe yeekumira ku Delta TV. Nsaba naawe atandise olwaleero nywerere ddala obeere mulabi waffe ow'olulango. Ekifaananyi kifaanaganako bwe kityo. Njagala okwebaza abalabi mwenna abalaba puroguramu yaffe eno yaddaaku entakira nga temuva ku Delta TV lubeerera mubeerako. Nammwe abatandise olwaleero mugifule puroguramu yammwe eya buli ddaaku tusobole okutambula ffenna mu kuwaŋŋana ebigambo eby'obwakatonda, tube mu mbeera y'okwejjukanya oboolyawo tubeeko ne kye twongera ku ddiini yaffe. N'olwaleero nkomyewo mu puroguramu y'emu, puroguramu ddaaku ne mukadde waffe sheekhe wa ddaawa mu Uganda yonna, Sheikh Yasin Zaid Abbas Kiweewa abazannya n'engo. Nga sinaamukuwa nzikiriza ate nkutegeeze ni puroguramu eno bannaffe abachapa General Enterprises Uganda Limited ebe bakiteekamu ssente zaabwe mpya n'enkadde kubanga naawe gy'oli eyo otulaba. Kale njagala nabo okubeebaza mu kufaayo ku kwe bakola, naawe okusaba obawagire. Buli wabawagira manya nti olina ekikumi kyo kyotadde mu puroguramu eno ya ddaawa okulaba nga eddiini ya Katonda egenda maaso. Omulungi nkwebaza okubanga owogera chapa entakira ate ne nkusaba osigale ng'ogenda maaso. Olwogula Prestige Margarine obeera otuwagidde butereevu ffe ng'abachapa. Ate buli wogula sabuni waffe owa Jama obeera otuwagidde butereevu. Bw'ojja mu sabuni waffe anaaba owa Lanzo obeera otuwagidde butereevu. Ate gwakozesa sabuni waffe ow'obuwunga owa Toast neera obeera otuwagidde bulungi nnyo. Pulasi zaffe zonna buto waffe wa Rinsan obeera otuwagidde. Jangu mu byonna bye tukozesa. Ate gwomusibi otwetaagira ddala kubanga otwetaagira ddala kuva ddala mu kibiri ky'okozesa okukoleza stove yo, ekibiri ky'okozesa okukoleza gaasi we, ekibiri ky'okozesa okwakisa ettaala oba ekintu kyonna. Bannaffe abachapa bakulowoozaako ne bakusembereza ekibiriiti ekisinga okubeera ekirungi ekya Solio. Jangu mu kukanda eŋŋano mwaba bateekera abasibi ddaaku futali ennungi erimu ecapati ewulikko bulungi mu kugikanda ogikanda otya nga temuli Prestige Margarine. Nolowooza nti onaafuna results ennungi naye gw'ayagala okufuna ekisinga weetaaga kubanga okozesa products zaffe abachapa nnyo nnyini ddala Prestige Margarine mu bakery catering oba otwetaaga mu mbeera ey'okufumba. Kale eŋŋombo yaffe egamba nti tuguza mulamu, byonna bye tukuwa bannaffe abyobulamu babyetegereza ne bagamba nti ddala bitukaganye n'omutindo Munnayuganda byetaaga okubanga akozesa. Njagala munzikirize ate era mbategeeze nti ne mukadde waffe Sheikh Yasin Zaid Abbas Kiweewa. Njagala kusaba Sheikh sebukirize nkwateko mu ngalo munanda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks okulaba Sheikh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebo nkwebaza okubanga okkiriza ntubeerako ffenna mu puroguramu eno ya ddaawa. Katonda akutuweera omukisa. Nsaba mungi atulaba bwetutandisa ne puroguramu eno seba kakase nti ddala mu studio mwoli. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. آمين يا رب. إنك ولي ذلك ومولاه فنعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله تعالى أيام معدودات. Kusoka tumwebaza Allah atuwangaziza olwaleero nga tukyali mu bantu abalamu abassa bangi abatandika Ramadani nga balamu naye tebasobodde kumalako nayo. Amaze okuyingira ettaka tusaba Allah jalla jalaaluhu akkirize bye bakola ne bakoze mu Ramadani. Allahumma amin. Ne bye basobya tusaba Allah jalla jalaaluhu abasonyiwe. Ekirungi nti omuntu agendedde mu Ramadani tumwozaayoza Allah aba amaze okumuggyako ebyemabega byonna kati ng'avunaanyizibwa ennaku zino zabadde mu Ramadani. Era bwe tukubiririza nammwe abatulaba nti teweegayaalirira tomanya ggwe akaddeeko kagenda kuvuga ddi. Kayinza okuvuga naawe ng'oli mu Ramadani kati Ramadani eno walibadde ng'okola buli kintu kyonna
Allah bw'abageze n'ageranga wali ku bantu abawolerezebwa waliwo omuntu gwogenda okusabira n'ogamba nti Katonda musabire kukusinziira ku ki n'omusabira kusinziira ku linnya lyerimuyimirira naye nga tolina kyogamba nti kino kakati mugezeeko okubeera nga Ramadani mweyambisa eno sizoni etagenda kudda nti ejja kuddayo nga sizoni naye gwe tejja kusangawo yobo bwebeera okudda kwayo omwaka ogujja abantu bajja kusiiba naye gwe garanti egamba nti ojja kubawo omwaka ogujja eyo garanti tomulina kubanga tubirabyeko tusaba Allah jalla jalaaluhu amutuddize Ramadani mingi naye twerwaneko omwaka guno amina ya rabbi Sheikh Yasin Zaid Abbas kiwewa manyi mukkiriza nti kati mu studios mwali okubanga tukola naye programu ene yaddako sewe Sheikh nzikiriza nkwebaze ebigambo by'ozosomesa abantu mu Ramadani alhamdulillah mashallah so dawayo amin sabajuliza tuganyiramu nnyo saba Katonda mungi akusasulira omuseera manyi noono gwe tudde naye gyali eyo dduwa y'omuntu akusabidde amina ya rabbi saba Katonda ffenna atufuula ab'omugaso eri ensi eno nnyo ddala eri obusiraamu simanyi Sheikh otutegekedde ntanda ki mu programu yaffe eno tuba tutambulira eyaddaako nkyayo olwaleero bismillahi rahmani rahim entanda y'olwaleero ekiro kino ekyolwaleero mulundi gwaffe ogwayita twayogera ku kirwadde ky'obukodo bwe twakyogerako ne tufundikira nga twagala okubeera nga tukimaliriza n'okufuna eddagala lyakyo nti omusawo mulungi buli lwakutegeeza nti olina ekirwadde kikuluma onoonya eddagala akubuulira n'amanya nti ngenda kukijjanjaba ntya ye obubonero ki bwe kirina kakati n'obeera ng'ojjanjabwa nga bw'oba teweegayaliridde weegayalirira era olunaku lwofa nga bagamba nti omusajja yaganda okukozesa eddagala abadde mugayaavu ku ddagala ge mazima matuufu era olumba olumuse lwe luno twayogera ku musomo gwaffe ogwaggwa tugamba nti mu ndwadde ezikwata emitima gy'abantu nga namuzisa bwe bulwadde bw'obukodo kituufu kubanga bubutuulira busigenda mu baana bo ne mu bazzukulu buli muntu yenna gwolaba nga alimu obukodo bwansikirano buli gwolaba nga alimu obukodo yakula ewaka waliwo obukodo buli gwolaba nga alimu obukodo yakula ewaka waliwo obukodo yabulaba ku taata yabulaba ku maama butuulira naye butakoma kutuuza butuulizi nagamba nti endwadde yonna bwe bagamba nti ekwata mutima zino endala bw'ogenda eyindi ne bakujjanjaba busobola okuwona bw'oba tebuwonye ofa ne bw'ofa obulumi bw'omutima ogwo buyinza okukoma kuno ku duniya nakufaako wasiga duniya yabeera ssanyu oyogedde akagambo ne kanzijukira twasomanga n'omwana natugamba nti maama yaŋŋaana okugaba waŋŋamba luli nti omuntu omugole tukkiriza omwogeraatomugeyeza oba tomugeyeza nabi sallallahu alaihi wasallam wakati agenda kubonaabona ku duniya tewali agenda mwogerera kirungi omukodo ne lwanaafa mu kabuli gyali tewali agenda mwogerera kirungi olwaleero twogera ku baqaruuna buli muntu ayogera omuntu omubi omukodo akuba ekifaananyi akyayogerwako bubi emyaka gyafudde butitimbe na butitimbe bwa myaka ayogerwako bubi ne bwanatuuka mu maaso ga Allah agenda kutuuka mu maaso ga Allah nga gadban Allah jalla jalaaluhu munyiivu kakati wetutajjanjaba kirwadde ekyo abantu baffe tuba tubalese bubi ekyokubiri nti sizoni gye tulimu ate bwe bakijjanjabira eya Ramadhan bw'ova mu Ramadhan muno ng'okyalina ekirwadde ekyo okuwona kwakyo kuba kuzibu mu sizoni endala obubi bwakyo twabwogerako omulundi oguwedde katubwongereko katono ate tulabe biki obukodo busenkolerekera muki ebiraga nti omuntu yalwala kituufu njagala mikwano gyange muwulize ekyafaayo kino kyali kuwa ekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumanya obukodo bubi waliwo omwaka baguyita amul wufud obusiraamu bajjanga eri entandikwa nga basiramuka kinoomu omuntu ajja n'atuula shahada n'asiramuka ne nabbi n'atuuka e Madina era ng'omuntu ajja kinoomu n'asiramuka
kati waliwo omwaka naye okutandika ku mwaka ogw'omunaana bajjanga mu bibinja baga nti ab'e Masaka bazze ab'Engabi bazze abalangira bazze abantu nga bajja ennaku zino ndaba ne ofisi ya Supreme Mufti bajja kati ekifaananyi kyolese ekituufu babolaba abantu bajja mu ofisi ya Supreme Mufti nti ab'Enyimbe bazze abaaluwa bazze ab'Eggulu bazze bajjira mu bibinja kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam omwaka gwaliwo ng'abantu bajja ekika kyonna nekiwera nga tewali asigaddeyo nga bonna bazze era omwaka baguyita amul food mwaka gwa abantu gubajjiranga mu bibinja omwaka gwa amul food guliko ebintu bingi Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe mwaka gwe yasooka okwambala ejjuba abantu bajja bamusanga bwe bajjanga mu bibinja nga ateeka ejjuba yo balabire ddala nti gye bazze mukulu naye ekyojjala okutuukako ku mwaka ogwo waliwo ekika kyajje bakiyita ba Bani Salma bwe bajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusiramuka n'abalaba nga bazze ne bamweyanjulira mu bungi yababuuza ekibuuzo n'abaga nti nga bwe muzze mani sayidukum ani mukama wammwe ani mukulu wammwe w'ekika ani abakulira mu kika babeeranga n'abakulu b'ebika kyekino kye tuliko olwaleero Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina ekika mwava yali mukuraishi wa Banu Hashim yali muganda ow'Engabi nga bwe tuyinza okugamba bwe naye nga ate si mukulu wa kika omuzukulu wa Nsamba naye nga ate si mukulu wa kika ewaabwe era waliyo mukulu w'ekika Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali natulwako obubaka newaabwe mu kika ate nga siye mukulu era alina kitaawe ate nga jjajja wa Abu Talib nga mukulu w'ekika era ebizibu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuna nga batandise bukunenya okumutta oli yayita banne muslimuhum wa kafiruhum omusiraamu n'atali musiraamu n'abaga nti kino kyekirina muzukulu wange ne bagamba nti ffenna tukkiriziganyiriza tewali agenda mumuwaayo omusiraamu n'atali musiraamu nga kikolebwa mukulu wa kika kakati mwabazanyira ku bajjajja bammwe abakulu b'ebika oba tutegedde butegeezi buli kika ku mulembe gw'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba kati ne bano bajja ba Banu Salma ababuuza nti abange mani sayidukum ani mukulu wammwe w'ekika bamugamba nti omukulu w'ekika ewaffe ye Jadd bin Qais erinnya ewakasolya ye jjajjaffe bamuyita Jadd bin Qais naye bamugamba naye ekizibu kye tumuyinamu eri abadde atukulira nga tetunnaba kusiramuka naye abadde n'ekirwadde nga si kirungi kiki illa anna nubkhiluhu tulaba omusajja mukoddo atukulira mu kika naye tavaako kaki kantu ekifaananyi kyoyinza okusika ekitegeeza nti n'enzija gye bajja nga si yenjejja wa Nabbi bali ebikeera bye byabanga bijja byajjanga byetisse nga bakwataganye baleese amakulu eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye bano bajja nga tebalina kibakoze eki era okwejjako ekyo baawaayo eri mukama we nagati ekituweerese bwe tuti mukodo era kuba ekifaananyi ne Nabbi okubabuuza nti ani mukama wammwe kitegeeza nga yabe bazze enzija etali ya buvunaanyizibwa gye bajja eri mukulu babaayo Al-Jadd bin Qais naye mukodo kyamukama waffe ffe twandizze naye oyo yalemeseza ensonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba nti wa aida adwa min al-bukhul waliwo ekirwadde ekiyinza okukwata omuntu ne kiba ekibi gyali okusinga obukodo mukulu wammwe w'ekika muki ate obulwadde bubi namuzisa obulwadde bwebuki bw'obukodo amangu ago olwokuba yali mu ssawo nga mujjanjaba yagala abantu bano bawone yakyusa omukulu w'ekika yakyusa omukulu w'ekika olwokuba alina ekirwadde ky'obukodo tajja kusobola kukulembera bantu ba naga nti banisayidukum from today okuva kaakati ssaawa eno yennyini mukama wammwe gwenda wadde abakulira mu kika kirungi muze naye Amr bin Jamuh kubanga ali musajja mugabe bwegenda e Madina n'osoma ebyafa bya Amr bin Jamuh omutegeera naga nti gwemba wadde ye mukulu w'ekika omusajja ne bamujja ku bukulu nga bamuggyeko lwa bukodo obukodo bw'okujjusa ku bukulu lwembadde nnendaga hadiisi eno etegeeza bingi tubeera nga tukulembera abantu kitegeeza nti buli lw'okulembera abantu olina okuba nga oli mugabi mwasikira bakitammwe ne baganda bammwe gye bali babonaabona n'ebyokulya byebabuze mu Ramadani mwe muli eno mwewala na busika kyemukola ekinene nnyo okutunda bye mwasikira
baganda bamwe mwasikira bali batya oli mukulembeze ngeri yonna gy'okulemberamu abantu bwekikirira abantu mu constituency yewamwe naye oli mukoddo tosaana kubeera ng'okulembera abantu abo era abannange bategeeza ne bagamba bana abakulembeze abalondebwa obulondebwa bwe mulabamu nti mukoddo temuddamu kumulonda agenda basiga ekirwadde ekyo ekyamukwata toyingidde mu byabufuzi anti kati munaddiini wesinga mu byabufuzi nze ndi muwabuzi kusaidia ebyobufuzi sirina ekibiina kyengwamu naffe tetumuwabwatu nabbi yakyusa kakati nze nsomesa bya nabbi yakyusa oli yajja nga ye mukulembeze aljabdu bin kaisi n'amuggyako olw'obuki olw'obukoddo n'alonda amulugujjamu abakulembeze mwetege nagamba nti yali omukulembeze omukulembeze tetenda kuba mukoddo ekyo nabbi akikoze kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe twatwogera ekyafo ekyomukyalo oli gwe batendako ebirungi munnaffe akola kino naye azina ekizibu kimu kya bukodo naye yabuuza nti kati kalungi kikalina akole byonna byakola mu bukulembeze bwe yewaana byonna ne byeyewaana nabyo yakola byonna effujja alikole naye ebbanga lyamalanga mukodo la khaira fihi tali mu kalungi eyo hadithi y'owekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam jaba tulabe obukodo businze kweyolekera mu bintu ki ebikakasa omuntu ne bakubako stamp nti omusajja ono mukodo obukodo obusooka bagamba albukhul bi adai alhaqi alwajib min almal omuntu akodowala ng'akodowala alina omutemwa gwateekeddwa okujja mu byobugagga bwe nga gwateeka nga gwa katonda n'agamba nti sigenda gujjamu mikwano gyange abatulateeka abo bangi anti nagambye nja kuva tujja kumala puroguramu enu oba ramadaan eno muvaamu ng'abantu beeterezezza katonda buli lwakusitula ku ddaala oli musuubuzi oli musuubuzi osituseeko mu busuubuzi oli mulimi mu bulimi osituseeko mu bulimi oli mulunzi mu bulunzi otusituseeko mu bulunzi bwo olina ekintu ekivaamu ssente ng'osituseemu bwe guba omusaala ng'ogukolera nga gwamaanyi ko guwera ssente ezo z'ofuna ebyobugagga by'olina muba mulina okuvaamu omutemwa nga si gugwo guba gwekweseemu bwekwesi nga mutemwa gwa katonda nga teeka olina okugujjamu ne guddira katonda kibayite zaka buli wogamba nti sigenda jirwa ku lisiti y'abakodo gwe nnambeemu kati gwe mukwano gwange yenna ali yandaba nga wagaana okuwazako omwaka guno ramadaani eweddeko likudda kwolya zaka oba abantu bajjula n'ogamba nti ate ezo sente tubawera anti ekirwadde kibalwala abantu bawaza kulya nalaga nti ezo sente zo kibayigamba nti sente era katonda yazitonda nga kulya kubanga allah bwe yategeeza ku zaka yagamba nti bannajiniyo lilfukara baki baavu bagende bafune kyebalya walmasakin masikini yalina ekyalina nga kyafuna tekimumala ayinza okubanga musomesa afuna emitwalo 4 mu busomesa bwe 5 mitwalo 1 apangisaako ennyumba awererako abaana agulako emmere ajjanjabako omukyala agina yenyini yejjanjabisaako emitwalo transport yalieko emitwalo 4 gikola ebyo oli misikini alina okufuna ku ssente zino ezakatonda alina okufunako n'agamba abokusatu n'agamba nti walamilina alaiha abo nna bonna ssente zakulya walamilina alaiha walimu abakuŋŋaana amaseeka bakuba pokopoko wa zaka katonda yatuwa oyagala toyagala allah yatuwa tukirinako magezi abantu babika 8 allah jalla jalaaluhu yalistinga nga buli lwogaana ssente ezo okubeera nga ziva mu maali ezibaddire ku lisiti y'abakodogwe n'omunaana era ngaoyagala okutegera kati abali abatulamutabika okukola lisiti ey'abakodo oyo omukodo asooka ye mukodo aganye okujja omutemwa gwa katonda mu maali ye bangi kasitoba nga olina bizinesi eweze $1.1 n'ekitundu omwaka guno nga tewali wadde zaka weteeka ku lisiti y'abakodo bw'oba olina embuzi ng'okakasa nti nina embuzi zange ziweze 40 ezaka yaganye ziweze 41 ku lisiti y'abakodo weteeka olina ente oweza 30 zaka yaganye ku lisiti y'abakodo weteeka tubadde mabegaawo nga tutambula ne mukama wange supreme mufti
Masaka eyo koma nsimbi Allah nga yabazizze mwanyi zibadde z'abazza abantu bafunye ssente mu mwanyi embeera ebadde zeewo yedda naye nga tubagamba abange mwezaka nibanga bagana kati amba yaleese omusana zonna zakaze buuza kuba ine mwanyi bakudde wadde Allah n'aleeta ekibonerezo mungu tawangulwa nti wallahu ghalibu ala amrihi Allah tawangulwa kakati bekasitogamba nti hakku ya Allah eganye okuvaamu mungu agenda kubonereza ate kubakodde gwe ennamba emu ekika ekyokubiri okugaana okubeera nga tuwa al aqaribu wal muhtajin abantu baffe abooluganda n'abantu abeetaavu mukwano gwange aliyandaba ebbanga Allah jalla jalaalu lyamala nga yakusitulamu mu famire ye gy'ovaamu nga yakusitula mu kitundu ky'ovaamu abantu b'abooluganda balina omutemwa mu byobugagga byo oyagala toyagala ebbanga lyamala nga olina ekitundu mwowangaalira Katonda nga yakusitulamu abantu abo bowangalamu mu kitundu balina omutemwa mu byobugagga byo oyagala tokola ki oyagala balina okufuna balina okulya ku ssente zo bano abooluganda bw'omuntu oli ajja kumbuuza nti bebaliwa omuntu abaana abooluganda bwa mirundi ebiri ye abeeranga starting point yatandikirwako kubanga Allah gwawadde ssente ku mukono ogwa ddyo teekayo abantu abali ku saidi ya taatawo obaluganda lwo ku mukono gwe ogwa kkono teekayo abantu abali ku saidi ya maama abo bonna baluganda lwo ebbanga Allah yamalanga akusitudde tunuulira saidi eno eya taata ani mwetaavu munoonyeyo muwe tuliwa ku saidi eno eya maama ani mwetaavu munoonyeyo muwe abooluganda batera okubanga si balungi kubanga oliyinza okuŋŋaananga nti sheekhe naye nga batuyisa bubi kituufu tabatandikidde kumwe oli ku mulembe gw'ekitera nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja n'amugaa nti ya rasulallah ebigambo byongedde ku byonna ku booluganda naye nze mbalinako ekizibu asiduhum wa yaktaunani nyongagana nabo naye bannakutwako byekutuzi wa ahsinu ilaihim wa yusiuna ilayya mbayisa obulungi bo banduga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti gwe bawwe naye gwe bulyoba nga abaliisa omuli gwe bawwe mu bubi bwabwe mu bulungi bwabwe bawe bebooluganda lwo togenda kufunayo balala abo Allah jalla jalaalu waliwo abantu Katonda bye yatuwa mu bulamu bwaffe nga tetulina kyoyisi kubo mungu yabatulondera era Allah jalla jalaalu n'amanya nti bajja kuba babi bagamba Yusufu baganda be nti yasiruku fakad saraka akhu lahu min qabl bwe bwabajja Abdul Binyamin ne muganda Yusufu yali mubbi bwe bagamba ye Yusufu bwe bakwata ne basuula mu kinnya nga bamanyidde ddala ekikogero kye bamukolako terabanga ko balungi ne mu butali bulungi bwabwe tobamma bawe Allah atugamba nti wa ati dhul qurba haqqahu bawe balina hakki mu byobugagga bwo buli byobamma obaliba mu bakodo wal muhtajin n'abantu abeetaavu wakati mu kubanga babi gy'oli obubi bwabwe bwonna tobutunuulira bwe bwolaba nti mubi ng'oli ku ddaako olwaleero bwe bukeera ku makya ku mobile money teekako emitwalo 5 gibusindikire sente ya mobile money temubaamu ddogo zino bw'ozijja mu nsawo n'omuwajja agamba nti eddogo lyali tadde muno naye zino eza mobile money temubaamu ki bw'anaazizza 5 n'agamba nti kanzizze saagala kumanyira ekya muteereko 10 tajja ddiza wal muhtajin n'abeetaavu mikwano gyange omuntu yenna gwe bayita nti mwetaavu ye muntu ajja mu maaso go n'agamba nti siina kyakulya totunuuliranga kikula kye totunuuliranga mbeera ze mu kifaananyi kiki kyonna kyazze n'akulaga nti mwetaavu ayagala kyakulya muwe abo abantu fitna eriffe erimmwe abayina buli gwaba nti mwetaavu ku mulembe gwa nabbi Musa alaihi salaamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza ekyafaayo waliwo amaka baali balya mmere mwami n'omukyala bakoze ekijjulo kirungi maka malungi galimu essanyu bali ku kijjulo walya nkoko era hadisi egamba nkoko omusajja najja nga mwetaavu n'akonkona olugi babuuza nti mani ani akonkona naga nti sailu muhtaji nsaba ndi mwetaavu nyina kyenneetaaga kiki njagala mmere nyinimu n'amugoba n'amuga tuviire ogende abetaavu omanyi ekifaananyi kibatera okugiramu ajjanga bakyafu yamugoba n'amugamba nti genda musajja n'amuga nti kyakulya n'amuga nti tuviire ogende musajja n'atambula n'agenda wayita ebbanga nga bwegga nti Allah jalla jalaalu yetawangulwa musajja mukulu ono Allah amwavuwaza sente ziggwawo
okimanyi nti sente bwezigwawo waka wakyakalana abakyala tubadde tubeera nabo n'ebiseera ebisinga ayagala kubeera nawe nga mu mbeera nnungi omukyala gumira mu mbeera enzibu omanya nti mukyala nnyo ku 10 kubaako omu kaakati amaka gakyankalana omusajja naye takyasobola kubeera nga agumira obulamu bwe okubeera mu mbeera gyetaali gye yalimu ne mukyala we kwengale wabiswaza ekikadde omusajja akwata ekkubo lirye n'omukyala akwata ekkubo lye omukyala gye yagenda Allah amusaasira afunayo omusajja omulala yafunayo omusajja omulala omusajja baba baliya Allah n'amugezesa omukyala n'ekintu kyekimu baliya enkoko kubanga ekyafa ebyo kigamba n'akonkona Tariq bamubuuza nti man naye saairu muhtaji nsaba ndirimu etavu bannanga yagala ki kyakulya omusajja ono akwata essuwaani esefuriya tukaba esefuriya yonna n'agamba omukyala nti gitwalire omusajja oli mukyala naye nga omutima gwesi musajjufu emmere gye badde bagenda okulya omusajja agikoze eki eri bwe baali mu bufumbo bwabwe mungu yabagezesa na musabi ate neeno Allah aleese muki n'amuwa amala okumuwa omukyala yatwala yavaayo akaaba omukyala mwami amubuuza nti maada tubukini okaaba ki okaaba ala annana tasaddakna bitaana ala lmiskini olwokubanga emmere Ochalabaddaako ng'ekutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Princeline Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, n'ekibiriti kya Solio. Tugende miskini namuga si kyekinkabya naye ekinkabya atabiri mani saa'il otegedde omusajja yali azze okutusaba namuga nti simumanyi namuga nti zawuji al-awwal ibazoli yasooka gye navaayo gye nava okufumbirwa mulabidde ddala yazze wano nga miskini ono omusajja namugamba nti atabiri mani ana ate nze omanyi namuga nti ana sa'ilu al-awwal nange nze najja nga nsaba emmere subhanallah nze najja nga nsaba ki kakati mikwano gyange omuntu omwetaavu Katonda yamuteekamu ekikemo kinene gy'oli kizibu nnyo okujja mu maaso g'okujjako mu nsawo mubamu akantu agenda okujja Allah amuleeta mu nsawo ye mulimu akantu Allah amuleeta ekyokulya okirina togobanga omuntu omwetaavu buli ogamba nti omuntu omwetaavu sijja mmuwa ku lisiti y'abakodde buli namba 2 kati muntu jala yetegeere wakola ki asooka yebanye kuweya haki ya Allah aganye okuwa abooluganda n'agaana n'okuwa abeetaavu oyo mukodde namba meka owokusatu ye aleka okuwa abantu bateekeddwa okubeera nga alabirira n'apaalira mu balala omuli omukyala we ng'awulira buwulizi nti omwami eno ne bawa ssente omuli bakadde babamuzaala sente ze nga bazuulira mu lugambo omuli n'abaana bazaala nga bawulira biwulire abo abantu bangi olwaleero nga bakyala bammwe bakaaba seekashirafu singa twogera bantu kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina ebintu byokugamba n'emitima gyaffe nola omutima gwesiko kyogera omukyala kukubira essimu n'agamba ate nno kirinywa mu bamaseeka ate nakyo kyayitiridde naga nti seeko yayogera bigambo mu bamaseeka haadi oyo akola kino naye seeko omusajja oyo ava ewaka nga atulekedde omutwalo gwa ssente gumu ewaka waliwo abaana 5 waliwo n'omukozi ate naye ayagaladde agulyeko n'okodde wajja mukyalawo omukyala nayambala eshariya gye yasalira mu idi ewedde n'omwaka mulimu agenda okusalira idi bwewajja ewamu nayoga nti omututte n'omukuma ng'amateeka ga Allah n'enjigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam noga nti nzikiriza Allah bw'ate bw'agamba eri omukyala Allah bw'ate bw'agamba ewangale ne mukyalawo bannange mu bantu Allah jalla jalaalu be yatuwa nga bashareholder mu byobugagga byaffe be bakyala baffe ekyo abaami mukkirize mugaane abakyala balina omugabo mu ssente zaffe twagala tetwagala omukyala okulabikako obulungi
kikuwa mwami gwe kitiibwa omukyala okulabikako obubi omwami ne bwonookola ebifaanana bito ogenda kuba munyoomufu mukyala waalye bulungi mukyala waatambule bulungi mukyala waayambale bulungi mukyala waalabike bulungi naye babuuza kati olwaleero bali kudda ku kirungi baliko ne bakyala baabwe wakomadde ogera ku mukyala w'ebizigo tebamanyi nabwe nazze kutereeza waliwo ebintu ngaomukyala tomanyi ne lwakomadde mugulira oli mukoddo ekyomulala ne bakadde bo bennyini sente zo baziryako si zonna obutaziryako baziwulirira mu ŋŋambo asima amazzi egindi naye nabbi sallallahu alaihi wasallam mu qur'ani abantu okufa obufu byebera enyimirizaamu nsibula abantu ku bizikiti mikwano gyange genda osibula emiliyoni z'abantu togenda kufuna mu kusibula okujjako nga bano baabika 3 kakasa nti basiibye bulungi bali bulungi mukyala we asiibye bulungi bakadde basiibye bulungi n'abaana bo basibye bulungi byonna byona osibula ensi yonna abantu abasookebwako be bano nabbi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza nti yasalunaka maadha yunfiqun allah yamugamba waliwo ebigambo mu qur'ani bagita usulubu talqin kyekintu kyebabuuzanga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga takiinako ansa allah n'amuwa ansa kati bamubuuza bajja ne bamubuuza nti ya rasulallah sente tuzirina naye bakiddala abateekeddwa okubanga basooka okulya ku sente zange allah n'amuga nti yasalunaka maadha yunfiqun bwe bakubuuza ani ateekeddwa okulya ku sente zaabwe aga kul ma anfaqtu min khayri bwe babanga balina ddala ku sente nga baagala okuba abantu nga baziryeko falilwalidaini abamu babeere maama ne taata nesimanyi abamu babwe bali mungu abasaasire falilwalidaini maama ne taata ddala bazeyagaliramu olina emotoka 3 olina emotoka 5 kuliko ez'abakyala babo bombi kuliko neyiyo kuliko netwala abaana ku ssomero maama akyalinya takisi taata akyalinya takisi kifaananyi kikuba byokufa ab'e Masaka bogendayo n'ekyamwali eriwera n'ogulayo ebicere by'omuleera n'omutwalira sibiyita ebicere nti bibi abagutunda temunvunaana bwobanga gwoli ewaka neguli gubatwalira maamawo ne taatawo balina kuba mu mbeera esinga ggwe balina kuba mu mbeera esinga embeera gwe gyokola ki ekigambo kino kisomesa nnyo allah ogamba nti wabilwalidaini ihsaana ekigambo ihsaana kyokka kitegeeza nti noonyaayo embeera esinga okuba ennungi gyoba oyisaamu maama embeera esinga okuba ennungi gyoba osinga okuyisa mu taata nemubalangira obuntuntu mubawadde nemubalangira sabbuuni nemubalangira amafuta mwakomadde okugulira kuba maama bamwe suuka mwakomadde okugulira kuba maama bamwe mifaliso maama tamanyi kulyako kulungi baba temubatya kubanga bwemukula maama atuuka n'akutya n'okusaba ekintu amala kusawala akabbiri n'asoma edduwa nakubira essimu nti amafuta gaongeze naye oba mukodo niwal aulad n'abaana mikwano gyange bwotaawo baana bo tewali ogenda kubawa abalala bonna bano ojjalawo kubafudde abantu wanonga omuntu yakafa beete wallahi bwotaawo baana bo tewali ogenda bbawa buli kalungi kosobola okutuusa ku baana bo kabatuuseeko ng'okyali mulamu taata wange allah amusaasire yali musajja nga si mugagga mu bagagga teyalimu naye allah bwe yamuzimuwangako n'omulabanga allah yazimuwaddeko ye yafubanganye kulaba anoonya ekintu ekitusanyusa ekyo neweetu kimujjukirako ekitusanyusa ate ngaakigula mu bungi feyagulagulanga ensenene ngaagula kutiya enamba bweyagenda ngaegula ebyennyanja nagegula empuutanga nene naye muyinza omala ebbanga temugiriddeeko wagenda giri agula nene omutima gyammwe gisanyuke abaana b'emitima gyabwe giganye okusanyuka abaana bava ku masomero abadde alya kawunga na bijanjaalo nadde ewaka nostokinga akawunga n'ebijanjaalo okumanya okukobowalira abantu abukubi waliwo omukyalo kya hadithi tugimusoma nnyo ya hindi zaujata Abu Sufyan hindi yawangala nebba Abu Sufyan yali musajja mugagga in fact mu Makka tewaliwo jamusinga sente mu Makka ntwali yasinga Abu Sufyan sente ne hindi ngali nebba awangala nebba nga musajja mukodo omukyala bamwesimisa alina omusajja omugagga naye nga ye mukyala yamanyibba mu gwakola ki abakyala abo allah abasaasire bamanyibba mu kubatudde n'abasajja musajja omukyala bamwesimisa naye nga wallahi amanye ekizibu kyatuddeko ku musajja gwakola ki gwalina hindi yalina ekizibu ky'omusajja nga Abu Sufyan tavaako nnusu omusajja aleka olwaleero n'agamba nti wakandisewo omutwalo ne gyagenze aba yakatuukayo n'alya breakfast ya mitwalo 2
n'ekyemisana n'agenda nali ekyennyanja emitwalo 3 agenda okuvayo ku mulimu ng'akozesezza emitwalo nga 7 mu kulya buli newaka yalisewo emitwalo 10 batubaa nti bagamba enze yingini yeyeyingibyatera okwogera kakati ohindu Allah musiramula ne Abu Sufyan basiramuka agana noonya dda gyempabira Abu Sufyan ono kubanga Abu Sufyan yali bibiri yali mugagga nnyo ate nga Makka ye mukuuki ono muwalira wani kati afunyeyo asinda agenda kumuwaabira yazze wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam namuga nti ya Rasulullah nyina ekizibu kiki musajja mukudu sente zaaliko ewaka tezimmala n'abaana bange olw'okubanga obukudu bubi Nabbi sallallahu alaihi wasallam bintu byatakkiririzangamu kwekubba oba okunyakula naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Hindi namuga nti bw'abanga embeera gyali mu bwetu bw'olaba ataliiwe ng'alina waali mu ssente ze jjamu ma yakfik anti wa auladik jjamu kyolaba nti kikumala n'abaana ssente zikumala okulya genda ozijjemu n'abaana nosanga baana b'omusajja omusajja bagambye omwana wa Djibouti ali ku bodaboda agenda okusobola okusoma ate no tezikubyabo kitalo buli omwana w'emmotoka ayevuge mu mmotoka mukwano gwange munasubuti omwana w'omugagga alabikenga mugagga falamisi tulina olugero lugamba nti kalubu baasha emba y'omugagga naye bangagga omwana w'omugagga abeere ndi mwana wa mugagga ateeko n'enjawulo n'abaana bammwe babonaabona abaana bammwe baliyo nosanga omwana w'omugagga nga yasiba okubaga ebigatto ebiri ku ssomero n'omusanga nga yekiyunifomu ekintu lwekitugula omwana w'eyunifomu buli taamu tewali agenda bimukolera ebyo nze nina ekyafaayo kyantuukako bannanga kyeno kyatuukako nze kennyini ngenda e Makka ne mukyala wange Kajati eka tulekawo abaana tugenda omuhijja sizoni ya Hijja ogimanyi ba mu Eid al-Adha sizoni ya Eid al-Adha ewaffe ng'ajja tuwaayo wano we tuli ffenna tufuna ennyama okuva mu mikwano gyaffe ne tugiteeka mu firiigi ne zijjula naffe ne tutandika kugaba naye nabuuza abaana nga tukomyeyo Makka nti babawaddeyo ku nnyama ya Idi nibaga nti dadi wadde ntiwonerete wadde ekkoota y'ennyama eyo eba sigimye okulaga nti naawe bw'oneeba toliiwo tewali agenda kuwa mwana wo omwana wo muwe bw'otawa abakadde bo bw'otawa mukyala wo bw'otawa baana bo ku lisiti y'abakodde weeteekeko ekyo kika namba mmeka namba 3 ekika namba 4 tarku al-infaq fi sabilillah okugamba nti waliwo ebintu bya Katonda ebitambula waliwo emirimu gy'eddiini gitambula bwe n'ogamba nti sigenda kuteekayo Zero TV singa mwali mutuyamba ne mukolanga bachapa bakola bana prestige bogamba singa abantu baganyira bifaanana bita mu program zino ensonga walero okwononeka kubanga limiti limu nkyo kitoro singa wali abantu abegatta ku bachapa bano nibaga nti katulete bana shekhe bateeke bategeeza abantu ebigambo bya Katonda ensi ejja kutereera kyenkakasa nti tugenda kuva ku program kuno waliwo abantu abakyuse n'obulala jangu oteeke program mu bintu bya Katonda kati bw'ogaana okuteeka ssente mu bintu bya Katonda oba mukoddo program z'eddiini zeetaagisa ogaanye ziteekamu ssente oba mukoddo waliwo emizikiti obuzimbi bw'ogaanye okuteekamu ssente oba mukoddo waliwo ssente bwe ziteekedde okgenda nga nsonga ya ddiini n'ogaana okubeera ng'oteekamu ssente oba mukoddo saabakoddo Kristo weeteekeko naawe ayinambanya ate nno Allah yakwogerako ekigambo kino kiwulire mundu yatugamba nti ha antum haulai yemmwe abawulira ebigambo bino tud'auna litunfiku fi sabilillah babagamba n'okubagamba kumufuna n'ababagambako netujjawo netubajjukiza litunfiku fi sabilillah mukwate ku ssente zammwe muweeyo ku bintu bya Katonda bitambule kwegambira mallaani eno singa abantu bonna bakwata ssente singa tuvi tetuziwamba zonna nezibeerako daawa kituufu singa ffe tubeerako kubanga ffe Allah jalla jalaalu ebigambo yabituwa tusobole okuva wano ntugenda ku rediyo nogenda ku TV endala nosomesa abantu naye TV zino zaakula nazo nga zirina okuzza ssente kati abateekamu ssente teke mugamba nti program bateekamu bano zabwere nedda bateekamu ssente kati Allah atugambe tud'auna litunfiku fi sabilillah banagambako nafuna nabo bagambako mukwano gwange bw'obanga n'omuntu akugambako manya nti olina mukwano gwo abantu abasinga tebalina babagambako era ffe tubaagala abantu batugambako ng'akugambako abasinga batuwaana buwanyi
ngusabe omuntu ampanda biwani njalo omuntu bembanko ze kirungi ngambe nti kirungi ataone wogerere nti ayo agaba nti batagamba ako nze kuba munange olina okuba nga ngamba ku ekirungi gamba nti kirungi fahmidu era ekitendereze era ekibi gamba nti kibi muhoera kivumirire nja kwetereza kati atugambe nti tudawuna litunfiku fi sabilillah babagamba muweyo kulwa Allah faminkum man yabkhal ekyewunyisa waliwo tugambe ne bakodowala ebigambo bya Allah faminkum man yabkhal wabagamba twaliwulira dda abulijjo baseeka boogera sibe basoose faminkum man yagamba wa man yabkhal buli gwe tunagamba ebigambo bino nosigala ng'okyali mu bakodo abaganye okubeera nga muwayo ku sente kubanga nagga nti obukodo okufuuka omukodo olina kubanga olina bweba tolina tuba muki toba mukodo kaida yaffe egamba principe egamba nti faqidu shayi la yutiha atalina takola tolinaga nti agenda kugaba nagambye nti ebyo bikolebero bibiri bikolebwa bagagga obukodo olina okubanga okola ki kati allaga nti waman yabkhal fa innamu yabkhal an nafsihi anabe wekodowalidde akodowalidde oba wekodowalidde kitegeeza nti ekibi ekivaamu kidda gyokola ki ekibi kyo ekivaamu bukodo kigenda kudda gyoli lwaki kidda gyoli nti omuntu buli lwogaba obanga omuntu asiga ate osinga ne kwasiga olaba emiti by'emiyembe sizoni gubako emiyembe meka nga ogyabaza obulungi ntebereze giyinza okunukkiriza 14 byokka omuyembe gusobola okubaala neguweza emiyembe 1000 n'okusuuka 1000 fene nga yabaze obulungi asobola okubeerako enkota za fene eziwera 200 ontegerekese bulungi naye nze ndi w'obuddu omuyembe yali ensigo emu fene yali ensigo emu buli muyembe gwolaba yali ensigo ki fene yali ensigo emu ndetedde ekifaananyi ku ebyo neebaza futine fene gwe twakula nga tumulaba nakati tukyamulyako tulengera emiyembe gye twakula nga tulaba nakati tukyakola ki nkyagiryako kakati okuwaayo kulwa Allah bwe kutuba kufuada nnyo okusingawo ekifaananyi mungu yakikusembereza manyi abantu mwagala nnyo ebintu by'okubalimba singa oli ajja n'aleeta puroguramu ku TV ku Delta n'agamba nti ngenda kukola puroguramu yakugaggawala muyinza n'okuyimiriza ebyokukola byonna nemuga nti tugenda kukola tugenda kusoma kukola ki kugaggawala ndabye kati mbasomesa obugagga principle y'obugagga katonda yagituwa mu Quran yagamba nti mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah bunula ekyokulabirako kyabo abawaayo sente zaabwe mu bintu bya Katonda yagamba nti kamathali habba bafaanaganako ensigo eri emu gyeyogedde gyetadde mu ttaka ensigo ambatat sab'a sanabil naye yo neevaako ebirimba 7 fi kulli sumbulatin 100 habba nga mu buli kimu kiriko empeke endala 10 wallahu yudhaifu liman yasha naate mungu akubisaamu kwoyo gwaba ayagadde namwogera bugagga kyobusingawo ate wali mulala ajja ku TV bado nagamba nti nze nsomesa bugagga jankuwali sente nkuwala akakadde bwonebezi ojja kuziza 30% abakuwadde bugagga ate abakwagalako kakati tukulaga bugagga kiba Allah jalla jalaluhu atugamba nti waman yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi bw'onooganya okuwayo gye kuba wekodowalidde ogenda okufiira mu bwavu bwe bagamba nti bano abacapa agira akirisa ennyonga yeeyongera bwavu bwe bakutuma bwavu oguteeka ku lisiti ne puroguramu zino zitambudde ebbanga kimwaka mulamba mwaka mulamba tusomeseza emisana Ramadan n'atuuka ekiro netusomesa waman yabkhal fa innama yabkhal an nafsi mukwano gwange teweeteekako kirwadde kya bwavu buli lwokodowola oba weeteeka mu bwavu ojja kwejjusa haithu la yanfau nadam ng'okwejjusa tekukyakola ki tekukyagasa Karuuna yatuuka ku ddaala ng'amaze okugamba nti innama utiituhu ala ilmi indi magazi gange kwe kufuna sente zino Allah namugamba nti awalam ya'lamu anna Allah kad ahlaka min qablihi min quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jamaa tamanyi nti emabega waaliwo abaali bamusinga abalina ebisinga byalina abagagga okumusinga ebyo ebigambo byayogedde kubanga ebyo ebigambo byayogera Allah agamba nti fakhasafna bihi wa bidaarihi al-ard Allah yasaanyaawo ebyobugagga byeyayina
naye nasanga nasigala tolinayoyinza kusanga nalaga nti wano wali ekibuga kya Karuuna ate ngaali musajja nga yevisitinga mu mayumba teyogamba nti kibuga kyaliwo tugenda ntulambula okimanyi Makka ne Madina ntwala ebintu byafaayo olwadde emisiri piramidi zo ziraba za myaka nemyaka naye oli olw'obukodde bwe fakhsafna bihi wa bidaarihi al-ard Allah yamusaanyaawo n'amayumba ge tamanyikiddwa kikotegedde tubeere Makka n'olaba Ismail Swahili Sadaka nafaka ya Uthman yagundi nga myaka n'okusoma n'ebikadde biraba gye biri ebikadde bakyayogerwako bulungi kati allaga nti omuntu akudwala fa innama yabkhala an nafsi nagambye nti tujja kuva wano nga tufunye solution Allah yatuwa okuwona oli abuuza nti bamubuuzanga nti waman najat okuwona kwe kuliwa katuwone tutya kubanga tiwaliwo awulidde ebigambo bino n'atya yeebuuza nti tuwone tutya mungu yakikuwa enkola y'okuwona yaga nti wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika subhanallah bano banno abatalina bayise bulungi bawe kama ahsana Allahu ilaika nga gwe Allah bwe yakuyisa bulungi mikwano gyange ekigambo kino kiddingana nnyo wala amilu min tikrariha sigenda kuwa kiddingana bw'oba olina emyaka 5 nga Allah kwakugaggawaliza salako emyaka 3 embeera yali etya abavuga ti Allah abawadde ssente ku myaka 35 mwe bagaggaba mu kibuga 35 jjako emyaka 20 embeera yali etya emabega subhanallah wa asim kama ahsana Allahu ilaika bongera ne bayise bulungi tolangira tokodowala bawe nogwe nedda ku mwana wa kitawo n'omugamba sinze nabagaana okukola gyebi eze ne babajja kuzikwatagana gwogamba kiki wawadde Allah okufula wenkizo Allah tugeni waman yabkhal fa innama yabkhal an nafsi naga nti wa in tatawallaw bwena bagamba ati nemugambira ddala yastabdilu qawma ghayrakum agenda kuleta abantu abalala thumma la yakunu amthalukum bitu bagenda kufanana nga eka kyogamba kubadde atusigaza dakika 4 omugagga ono bw'anaaba takozeseza sente mu butuufu bwazo Mungu agenda zimujja kazi w'omulala tekirabangako sente zino zitambula butambuzi naddani wano ekifaananyi ekikubiddeko ekirungi ku musiraamu munnaffe hamu Allah tusaba zimukumire bw'aba azikozesa ebirungi bwogamba mu myaka gy'ekyenda abadde wano mubogerwako mubagamba ekyenda kingi bali emyaka mitono nnyo kakati Kampala osobola okwogera abaganda 3 abayogerwangako mu gy'ekyenda we bali kati abamu we bali balamu bakugamba ne bagamba nti yalina nvundu ninyumba tewakyali emmotoka zeyegezi yalina nga bagamba nti wakayo nanga jidde emmotoka nga asonga busonzi nti Allah atuuse ebintu mikwano gyange waintatawallahu yastabdilu qawman Allah jalla jalaaluhu agenda kuleeta abantu abalala thumma la yakuna amthalakum bo bagabe waliwo kati olwali abawoga basente bavubuka Allah jalla jalaaluhu yaleese abavubuka ate kati bo bazigaba Mungu tusabazi bakulu kubanga wotegerera nti omuntu nti muvubuka ebintu byakyuka empale zino zetwagulanga njagala mpale yange eriko taani apo muvubuka tajambala kati bambala mpale endala kati kivubuka esaa zino kanzu zetwalanga kati ayambala kanzu yenga ajjamba bwamuvubuka Allah gwe yaziwadde bali bamataayi edda omuntu okuba ne sente yabanga n'ekiwalaata kati abeza abaddukako dda yasibanga ettaayi abeza abaddukako dda kati bafere bafere era bajja mu maaso ge bulungi nettaayi ye n'ekiwalaata bano bambala butishaati buli awo bulina obuvesiti beeranganyini sente kati Allah bwe yaziwadde kati bwemunakola efujjo Mungu ajja zijja kati aziwe n'abalalu abalalu azikwatire ddala zibawe zibeere mu balalu buli envubuka nga abeera temu sente yavanga ku myaka 6 ogamba nti agadde wadde 5 era batugamba nti omuvubuka abaziina kati abantu bakodowala amunazirawa nga bwe nagambye nti emmwanyi zaaliwo ne zisenguka ne zidda kati mwakodowadde zaakaze ebintu byakyuse amatooke twaberanga n'amatooke ne gasenguka lwa bukodo bannange obukodo tebulimu kalungi tusabanga jalla jalaaluhu tusaba guno nalaga nti munene nera Allah nene tumuveemu nga Allah jalla jalaaluhu atuwonyezza obukodo gambye nti okubuwona wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika banna abalala bayise bulungi nga Allah naawe bwe yakuyisa obulungi n'akuteeka mu ddala by'olimu atusinkanye Allah ku mulundi ogujja
bagaliza Ramadhani ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh Yasin Zaid Abbas Kiwewa ebigambo bye nange mbasagala bigwe naye akadde bakama banke bampa kabate kanzikiriza ate kusukaawo naye mmanyi gwazatambula naffe musomo guno ganyumba nnyo nnyini ddala simanyi bamulinganganze buli omusinga na Sheikh Yasin ku musomo gwonna wabeera ntuula butuuzi ate bakijjanga abadde ku TV afuna bufunyika kalaamu nifuna olupapula n'enyenanga obwombu n'otinga kale nsaba naawe omulungi obeere mulamu mulungi ebigambo byayogedde olwaleero otandikire webikolirako weewala okubeera mu bakodo ng'era bwagambye nsaba Katonda omulungi ffenna atugaggawaze oba oli awo tuleme kubeera mu bakodo atuwa obugagga obw'emitima ate n'obugagga obw'ensimbi. Programu betu ebadde yaddaako nzikiriza nebaza bannaffe abacapa General Enterprises Uganda Limited okubanga bateekamu ssente zaabwe empya n'enkadde. Amaka gaabwe amakulu gasangibwa mu Kikuuba ekizimba Traffic Building edduuka namba 3 kale gwayagala ogula products zaabwe mu bungi gendawo bagambe nti nabadde ku Delta sekawazanya nengo nangamba atakingeyo ke balina gwagule ebingi ddala nga bingi nnyo bajja nakuyambako babikutambulize babituuse ku dduuka wennyini awo wookolera tuukayo bagambe bakuwe byonna naawe osobole okukola ssente baguza ku bbeyi nga nungi naawe n'otunda n'ofunako kubanga bintu bya buli omu abyagala ate buli omu abyetaaga kale bettanire naawe osobole okubeera mu bulamu obulungi. Munzikiriza nnyo okusukka wano bwe budde obwo bwennina yenze Matova Shirafu bazanya nengo kuba bannange mama wange Brenda Nakakanda ali ku kamera emanyi ffe tuboogerera mumba tembalabe eyo naye nze gwenkoze naye bano basimbagamba mba mubi naye nyinza obeera mu bakodoseka bagambe Brenda Nakakande yali ku kamera ate mu control mweri eriyo jjange Hamani Utankome ne kojange Abe Kibirige koze Sheikh Yasin Zaid Abbas Kiwewa na buli mwaka nsaba Katonda omulungi abakuume nga muli mu mbeera esinga okubeera ennungi tukwatagana olundi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daku ebadde kutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Princeline Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio.